Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku lw'eddembe ly'obuntu ku mukolo ogubadde ku Golf Course mu Kampala. Bw'abadde ayogera eri abeetabye ku mukolo guno, ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya aweze nga bw'agenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga, era n'asaba bannayuganda obutabanenya ku bizze bibeerawo. Wadde nga wabaddewo ebikolwa ebikyamu wano nawali, njagala okubategeeza nti embeera teyeeraliikiriza. Tusigale nga tuli bulindaala, tuli byategefu, ate nga n'obusobozi tubulina okwanganga oyo yenna anaagezaako okutyoboola ekitiibwa n'eddembe ly'omunnansi. Kyokka waliwo abakubye ebituli mu kakiiko ke nga bagamba nti katambulira mu nkwawa z'abalala nga n'ebiseera ebisinga tekavaayo kukola mulimu gwako mu kiseera we keetaagisiza. Kuba akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekali nga kitongole kya bwannakyewa okufulumya obufulumya alipoota nga kavumirira kino kavumirira kiri, kalina obuyinza n'okugenda mu bifo ebyo abantu baffe abamu gye bakwatiddwa. Bannakyewa basabye ebitongole by'okwerinda okukomya okutyoboola eddembe ly'obuntu kw'ossa n'okusaba bannamawulire okwongera okwanika ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu. We do not believe that a torture of a person has us vote. We do not believe that a torture of a person can scare away people from going to other parties and instead coming to us. Instead, we believe that it gives empathy to our opponent. So we condemn it. One wants to see a passionate police officer stepping on my head. You are a fellow Ugandan. How dare you step on a fellow Ugandan? What wrong has that person done that you passionately step on someone's head? Journalists and the media should be impartial to all and expose all acts of human rights violations and abuses investigated for relevant institutions to account. We have those blatant provocations and assault also against officers. We must also know that police officers are also human beings, but we have a duty. We are duty bearers because of the training and what the law. Bano era balumiriza poliisi okuba n'ekyokubiira bwe gutuuka mu kwasisa amateeka agafuga enkuŋŋaana. As security agencies have a duty to keep law and order during public assemblies, such an obligation should be exercised within the confines of Article 29 as opposed to the spirit of regulating which resulted in the nullification of Section 32 of the Police Act following Mwanga Kivumbi and Attorney General Constitutional Petition number 9 of 2005. Ab'ekibiina ky'amawanga amagatte ki UN basabye ebitongole bya gavumenti ebitakabanira eddembe ly'obuntu okulaba ng'ebikolwa byonna ebijolonga n'okuvvoola eddembe ly'abantu naddala ebyoleseddwa ensangi zino bisaanyizibwawo olwo demokulasiya wa Uganda alyoka atinte. When rights are violated, whether through discrimination, violence, or denial of basic freedoms, the very fabric of society is weakened. Leonard Zulu akwanaganya UN kuno agamba nga bo beeyamye okwasizaako Uganda okulaba ng'eddembe ly'obuntu teriseebengerera. Olunaku luno lutegekeddwa wansi w'omulamwa ogw'okunyweza demokulasiya, eddembe ly'okwogera n'okuwulirizibwa, eddembe ly'abannamawulire kw'ossa n'eddembe ly'obutatuusibwako bulabe.